Ze bana bawala kyanankuba ekikono katubyogere wano si bafumbo ato jabba sobola njagala nnyo kale enjeru y'amasanyaze gaba mayitirivu tere mukazi akola mu commissioner gosobola kusobola baba bagezi nze musiru ate babako n'abasajja abatunuulidde nga bangi sine balwadde b'amaaso oba omulwadde w'amaaso mwasi mulwadde w'amaaso just bambadde bwambazi swaga naye nga kyobamanya bo bakazi bafumbo baleke bazze kukyusa bantu kebera nkalala zaabwe bantu kwewandiisa kulonda 2026 onakulero lwentegedde tata otumutwala onakulero lwentegedde mbwe ekigambo kya Duncan kituufu kye yaŋŋamba nteki teri akyasinze kuba kikono Kampala na mirirwano nga DJ Jacob omutuuzi nze nkulya laali saka guli kyali wansobola kusula muswiba gyotasobola abakazi babbeeyi nyawo boolabaawo njagezaako ekitono tobasobola guba kugengenda ngenda beetika omukazi okumwetika olina omwetika in and out nga wakusaba kakadde tujja kera majoga nti bebi kanziremu kkubiri gw'olabye aŋŋambye muno sijja musobola lwaki omwogerera nkale okyobamanya bafumbo ate ekyokubiri bagezi ekyobufumbo tugijjewo naye nyongera okutegeeza wenna yagala ebyokwambala aya mu Kuruhani kukkiriza kwagala mukazi mufumbo bujeeri wenna yagala ebyokwambala gende bamuganda nange Ekarim Fashions okuva wansi mpale t-shirt jumper biki byonna asangibwa ku Nabukera Plaza level 2 shop number H15 H16 buli kyakwambala jumper za swaga biki byonna ogenda bisangayo owo musajja oyo aliro fit nyo wiche ejja ngenda kugala lwaki mwe aliro fit yechi yalinda kwangamba oli musiramu nze kiza mbusiramu ogenda ku mpaka za Kuruhani bigize yategese njagenda ku mpaka za Kuruhani bigize yategese because bigi chaliwa ngati nechala mikono jange kisingo munyi misiramu so natola shahada nefuna linya libaita Muhammad nesiri official siri tongozanga siri gazettinganga bigi yategese empaka za Kuruhani nako z'omwezi 23 yakyusizza venue eri ku Serena tugenda kuwulira wano maloboozi ng'omwana akusomera Kuruhani amaziga ngakuyitamu gokka kituufu kikiwakanya manye ebitabo bibiri byesitazanyirako Kuruhani ne Bible mbiwa ekitiibwa mbiwa respect nnyo so leeta omwana wo nga tanakuddayo ku ssomero agereko mu mpaka za Kuruhani ekirabo kyagaggadde agera kubanga wangula ebirabo ebyenjawulo kuliko emmotoka kuliko genda okukola wumura naffe atuwe abagera okujoyininga obusiraamu bigi obubaka butuuse ndowooza gy'oli bwentola shahada nenteka olinya lyange muli gazeti bigi antwale Mekka ansasula ogende Mekka tubuuze ku bantu kye ene mbalamusizza akamanyi bampita akugizibe Jacob agakola sente DJ Jacob omutuuze kansubire nti muna muli bulungi big up on yourself buli afiiriddwa sigwasoosera sigwagenda okusembayo okufiirwa abantu bakyafa nesaddakiika eno wali yafudde gwaluuzinze sigwasoose okuluuzinga bantu bangi nnyo bakyaluuzinga gwe bakyaye baatukyawakyawa dda lwakwegumya twasigaza just kuguma bugumi gwe bazaddemu omwana ne balekaawo sigwasoose owange bamusulya alina omwezi ogwo nentoba naye paka kati so big up on yourself that is life so ale kati omanye byewuunyisa bajjukiza omwezi gumu naye yagamba akuleka n'ofa nekintu kinamubuuza kyandaga nti mukazi mukulu ate mugezi naye omwezi gumu kyannuma nnyo waki yandigambye dadi okusinziira wentobye naawe nga tutambulira ku booda nga tusula mu studio za ddembe bw'oba ng'ogudde ku accident dadi kidini yange njiwaggwe naye embwa eyo yagamba mwenna sina kugwe mpa kidini mwena mufa mbamma mufa mulidde Christmas nyingi kati sina kulya Christmas nyingi reasoning yali nnungi najagala naye abakuba yanyiiza ng'omuntu teri kintu kisinga kubeera kibi kubeerawo omwana atakubeererawo omulimu gw'abazadde kwe kuweerera omwana n'atuuka ekiseera nga takyesobola omwana n'atandika okukola ki nga onoolaba omuyembe guteekako ebibala omuyembe netugulya ey'ensigo erina okuzza omuyembe ogwo waggulu ekitegeera so abaana b'ennaku zino befaako bokka bafa ku bantu basanze bukulu n'osanga omuwala yagwa mukwana ali Dubai eyo sente ze kufuziwa omuntu yamwetikka olubuto mwenda aziwa boyfriend we wano omuwala yakola video y'omuyimbi ya $15,000 nengamba banaye emitwe gino mboroki laavu ng'asubira nti n'omuyimbi asookera ku makya n'amwagala mukazi wattu ali Dubai eyo
na yazze mu inbox yenga akaba amaziga gonda akitingako ne mubuuza negwe mukazi gwe wagenda Dubai kunonya basajja omanye kyakutwala Dubai lwachokera kumacho kwagala omuyimbi atakuwanjulangako wamu mwagala mpulira ye musajja katonda gwe Anthony amugambo oli musiru. That is being stupid. Omusindikira sente oli musiru kugwa mulimu ebintu byolina okwepimamu kyekiki ngoye ku bakazi abo ng'omusajja wanga omukazi muliriza ng'omukazi ng'omusajja olina okwepimamu nogamba omanyi n'erinnya lye ng'omukazi n'omusajja olina okwepimamu nogamba omusajja ono ankwana ddala n'amusobola kyolina sooka kwebuuza. Yes, ng'omukazi stress zajjiddeko n'azisobola. Buli oyagala omuntu omumanyifu manya bino wammanga ekisooka ojja kukeera ku makyo kubanga mutambula naye omusitwa ajja muwehaga nga mukazi ogwewo ekigo. Omusajja omumanyifu takwana bingi bamukwana bukwani. Omusajja omumanyifu sex tamuwa value. Nabaddeko ne Geoffrey Lutaya ku press conference n'agamba balina gye baali omukazi yamuwa aga namuwa no peeki. Omukazi ya oyalimba eriiso ate lyasigala oyalimba peeki bajjikuwa kumimwa tatufula basiri bali ku stage obadde ki omukazi bawe yamukuba eriiso mu bantu benkyasinza okumanya nti abakyasinza okubeera sensitive ku bakazi Geoffrey Lutaya. Kati wano abayimbi wammanga we bakwaniranga ku mukazi n'osanga abamukwana baveeko omukazi muveeko. Geoffrey Lutaya asooka mpayo bataano Hildaman oyo president wa Nigina okitegeera mulimu abasajja balina ebigambo byota ng'obujjo biwulira nga tomanye ngeri gye babiteeka mu layini nga bakwana. Hildaman Blood mu bantu be nali mmanya bagenda okukwana Leema yali Hildaman. Kwanga Hildaman mu bantu bonna bali ku state yangu atukola video yatugwa musuubi gwe nali ndabamu nga yalina obwangu obw'ekitalo. Kati abasajja be mmanya balina zilayini ne Levikson oyo omulaba ayya Levikson takwatira ng'omukazi n'osigala ng'okyayo akulukusa mutte buti togendanga mu ntalo z'omukazi nga omuntu amudatinga akusinga sente akusinga okumanyika okita buti. Nze sikyakayana wentegera nti mukazi wange alina omusajja gwadatinga mumanyi omusajja nasinga ki bw'aba tansinga nkoze ntya neswakera macha kwegula ku mukazi abakazi bangi leero omwagalwawo leero kye yatukolerera ekyamagero omukulukuse paka ku Valentine ewa Geoffrey Lutaya ku Sheraton Gardens. Joseph Mutasi muyimbi wange njagala ennyimba zo kiriya nze mpagira muntu era mpalidde kumbulamu takwagirangako tampagirangako kati ogenda wani ku Valentine jagenda wa Little Boss era mpagidde ko najjako mu campaign zange alina omutima mulungi ayagaliza taloga bantu tasaddaka bantu so njagala Little Boss. Geoffrey Lutaya yali aloze goma siwe nkugambye gokyetereddewo tetugenda wa Geoffrey genda tekwali tabbo nezi sigenda wa muntu talina kintu kyerangaseeko oyogedde ku kigambo love nenjujukiramu kemisera nga yakafuna omusajja yatugamba onagenda mutukuba naye wenjogerera ali South Africa alajana mu bamukubye esasi mu kibatu era yagala buyambi mu muyambi adde Uganda bwe tuba tutandikirawo. Love kyekimu ku bintu kyotasobola kukeera makya kunnyonnyola. Buli muntu love emusuula eddalu. Nze nali omuto nga ndi mu secondary nali somera Kampala SS. Love yandeetera okugula kantini y'essomero yonna okumala ttaamu nnamba. Ng'ogera mukazi? Ng'omukazi baali bamuyita Hamida, sirimwerabira omuwala oyo baali bamuyita Hamida. Nali njagala Hamida. Ninga Hamida sisiteeke zange. Yali wano? Hamida yali mu senior 3 oba nga nze ndi mu senior 1. Naye mu senior 1 yange nalina amajja. Nze kuva nga nina amajja. Nalina amajja nga ngula kantini ya namba yonna y'essomero. Nga kyenjagala Hamida ajja ngambe, hello, how are you? I'm told to go agoze kantini namba mbadde nsaba bampe ekyokulya. Teyabirabawo? Lunaku lumu Hamida bamugamba omukazi ayera atwala kantini yamugamba oyo omuvubuka agula ebintu because of gwe. Gendo bimusaba jabbi kwa kubwerere. Nawuli esanyu nga Hamida ngayo anayijja ko bo. Nengamba bakuwe. Kati laavu buli muntu emusula eddalu. Okuva na yigo controlling laavu yange. Nemisera atugamba ati. Kuba twajja eno mu gwokusatu yabula mu gwakuna okuva sadda mu mulaba. Nembonaabonaawo naye nenzijukira nyina enamba ya mukwano gwange kanywanyi wange Mary. Ebbanga lino lyonna abadde alina. Nemugamba Mary ensonga ziri bwe ziti ne bwe ziti.
kiri bwe kiti ne bwe kiti Mary n'aŋŋamba Sera ebbanga lino lyonna obadde osibise nga toyogera ne mugamba Soko munange mujjeko. nali ntya. Bw'oyingiranga mu kuyimba manya ebintu bino wammanga ng'omukazi togenze kunoonya basajja okuyimba bizinesi kati Kemisera okuyimba yali akufudde opportunity yakufuniramu basajja kyova okuyimba kwa mulema y'omu ku bakazi bemanya abali talented abamanyi okuyimba but wagwa mu love emuyisa bubi emusula eddalu Kemisera alinganga onoolaba Shasha Brighton, Kemisera alinganga onoolaba Gwesikani, Kemisera alinganga onoolaba abakazi bonna abayimbi abaguddeko mu laavu ebasuula eddalu nebatandika okukola ebintu by'ekisiru bingi. Kemisera we yali mu bandi ya Cream bingi byapeninga okitegeera ebyavaamu biraga nti Aruna yali amwagala n'aveeyo n'agenda okitegeera kati bingi nnyo nti ekigendo kye ky'okuyimba yali akivuddeko ng'anoonya musajja kusettlinga down ekyo kibi ng'oli muyimbi bw'oba ogamba nti wajja mu industry kubeera malaaya kiteekeko akapande kibi nnyo okubeera backstage nga abasajja basukka mu batanda bakumanyi obwerere bwo its bad ng'oli mwana muwala naddala mu nseko y'okuyimba wanono gwe nabye tiktok bamutandiseeko namusanzeeyo wakabaka recent waliwo kabaka gye nagenzeeyo gwe twasange wakabaka ati oyo ate nazemu nemusanga ewalala nga kabaka akamala omujjula waati nengamba n'omusanga ewalala so atambuzaki omuyimbi omuwala alina okukwanibwa but alina okubeera n'emmizi alina okugaanako omuyimbi atagaanako atuuka ekiseera nga industry yonna emuyitamu ba Pretty Glow tewabalabako wali okyali ku ssomero ffe tolabako ku ba Pretty Glow wali omukazi awe yali wattabu nnyo so yasooka okuteekamu president wa Nigi na sente bamuyita erinnya lye ndyerabidde Mukama Katonda erinnya lye ababuwola ba Donzira abo baaliwo nga battabu ba Judith Hard baliwo nga battabu ne batuuka ekiseera ne baggwako so Kemisera buzibu bubwe yabwereetera nti bwe yali avanga awantu yaleka ayonoonyeewo yaleka omukano gwa Mary Bata ne baawukana bubi Aruna Mubiru bayawukana bubi ani awo Walukaga bayawukana bangi yo abadde nabo bayawukana bubi so I think tumuyambe nga Bannayuganda kubanga Bannayuganda munnaffe ali mentally okay Kemisera alina ebizibu bingi nnyo bitasobola kudda ku microphone byogera Kemisera oyo kyali wange katisobola kwogera bibi byemumanyiiko kubanga tebisaana kudda mu kamera just tulina okumakinga sure nti tumukomyayo Uganda akomewo nga twayamba mukazi wa Lili Pazo ng'omuyimbi omu amututte South Africa n'amutwala mu kinombe ky'okwetunda tuyambe ne Kemisera akomewo ate Lili Pazo weyeewakana nze nja kwogera omuyimbi oyo lumu bifu nja kwogera omuyimbi oyo lumu ate muyimbi amutendereza nnyo mbu wakabi kyaliwe naye gozanyisa abayimbi b'Uganda bali bambwa nnyo nekyeya omuntu gwe batwala mu gwokusatu oli naabula mu gwokubiri ebbanga lino lyonna kumpi tugenda emyezi 8-9 abadde alivinga atya simanyi nekyo bomanya nti South Africa obusawo Buganda bukola obubbi bukola obwamalaya bukola waliwo ekiseera wootuuka ng'omwana omuwala ebitundu ebyo byekyama nga birina okuyimirirawo okitegera kati embeera Kemisera gyayiseemu y'amaanyi nyingi ayinza okubanga ne Kemisera yatandika n'okukozesa ku biragalalagala si yatandika ne wali wano e Uganda yali anywa akayaga okumwerabiza ebizibu yali ayita mu relationship ye gomanyi okubeera nga oli mu relationship n'omusajja nga omusajja omanyi alina namba z'abakazi ab'enjawulo abamuli emabega oli ajaluuna mu biro si gwe ngambye ekigo kyeyogeredde omanyi okubeera n'omusajja nga alina enkayana kyekitegeeza nga buli kaseera oba weereka katuba ali wa namba gundi ki oba ali namba ki gomanyi okulya amakombo kyekitegeeza amakombo gasuula omukazi eddalu omukazi okubeera nga omugattika atuuka ekiseera n'afuuka insane waliwo omuzimu gwe nagamba gutambulira mu sex mulimu omuzimu so you need to be so clever enough ng'ogenda okuwayo ebitundu ebyo ebyekyama kati Kemisera nga ye
bambi emikono gye yayitamu gyamufuula okubeera ekikazikazi but tekituleeta okweddaabulula era nsaba nnyo bannayuganda nga olina gy'oli eyo kirungi nnyo okwagala omusajja nga tebajja kukubira simu nagandi munnange nvira ku musajja kirungi okwagala omusajja nga wuwo abakazi balina nnyo etendesi egana nti abasajja batono nnyo abakazi bangi kyakisiru Katonda yatonda eggulu n'ensi eno ffenna tuli mu nnamba zenkana ekyo nkiddamu Katonda yatonda eggulu n'ensi eno tasobola kuleka nti abakazi babeere bangi mu nsi abasajja babeere batono just abakazi bayagayaga nnyo okunoonya ssente okunoonya laavu okunoonya Katonda okunoonya solution z'ebizibu byabwe the problem yokka y'abakazi n'omusanga omukazi nga bangi nnyo mu ssabo bangi nnyo mu kyaki bangi nnyo mu kereziya bangi nnyo mu muzikiti because Katonda yabatunda banoonya okunoonya answers yalajanidde Mary Bata naga Mary Bata jango nyambi ne enjawuka naye ne Mary Bata yo yali etya omuntu gwaranja ali bayida njaka mpesi mya mayo kubira ku Mary Bata yomu ku bantu I think abandi badde balwanira kemisera wadde kemisera yamukola ebintu ebibi I think mulimu omuntu akola ebibi nze mulamu bange omuntu era yakasoko kunkola ekibi ne mpulya nga mukyaye Kenzo era yo siri musonyiwa nkubuulira byaddala naye Mary Bata kemisera yamukola ekintu ekibi ennyo kuba yali amusuza atoyogere bya kisiru oba yali amusuza so what yali amusuza nange bali bansuzizaako fena bali batusuzizaako neko aliwakika tochokuliriza mu bintu byonna bwe yali amusuza waki okuliriza tomaye kye yakola yakola ki kyogere gwe muzira wange yakola ki wakikula mu kwogera kiba kiga tekiriyo kale yakola ki twali mukwira Mary Bata yakola ki kwira Mary Bata yakola ki sigala mubuuze ekyo ngera muga mwegayirira yakola ki sagala kuswaza mukyala yakola ki tuveeyo kiba kitegeeza tekiriyo kale tewali oli musajja musiraamu yakola ki soko kyogere kiki yakola yamuyisa bubi yakumuyisa bubi atya ngenda noonya Mary Bata ampe interview yambo ngenda kujjako essimu sijja mukubira nti kwera munoonya mukubira omugambe oyagala muya nze njagala kumanya kiki omanyi yakola ki yagala mukabawo yagala mukazi ba Mary Bata ekyo kikukyaya mukazi munno gwe kenyini ogamba laavu omuntu asobola okutta laavu omuntu asobola okukola ki kankikuddemu kino nze kenyinza abyogera naye kankigambe kino abakazi Katonda yabatonda nga balina okwewulirako ennaku bw'otawulirako nnaku ku mukazi munno ne Katonda takuwa musajja gw'oyagala bw'owulira obusungu ku mukazi munno n'ensi ekuwa abasajja basirusiru bw'otuuka ekisa n'owalana mukazi munno okukuba nga yakubbako omusajja oba mukazi musiru kubanga Katonda yatunda omukazi nga bamukwana either you like it. Hello mama. Wandi my son. Ogamba ta mama. Jendi oliocha. You're fine? I'm very fine. That's good if you're fine. Mwanange kikunkubisiza essimu eno nga mutabani wo kwe kusaba. Nina kasisita kanke nalabye nga kala ajana nga ayisa erinnya lyo mu video nga agamba Mary Bata bambi nyamba byonna ebyatuukawo kemisera bye yakola bye yakuyisaamu mbimanyi video tewagimazeeyo yabadde neebaza kumuyamba mu kaseera kano kaali mu kubanga nze amubaddeko ne mu ddwaliro yakomyewo no abadde South Africa naye nga nze amuweerezeza emmere nze amanyi waasula nze namugjayo gye bali bamuwambira so abadde neebaza akozitukoza tto mukomya mu Uganda kyendiko kati waliwo gwensindiseyo Mr. Chibombo bebe kuli eyamubadde atuse ku location twogera we are in touch musajja kyo yamutwala oli yennyini w'omukolo w'ebimuli ow'ebimuli oyo ekyembwa eyo ebyaddala munange omwana omanyi okubanga mu South Africa yankubira omwana bamusibira mu kiyumba munange nga siyinza butasonyiwa nali manyi omusajja yategeera era namubuulira ne munaye speedi ya sero ogimanyi ndimanyi wagwa mu agenda kudda e Uganda era ojja laba dakiika 15 ng'alina gwagwiranye naye anyway katusabe Katonda amuyamba amukomyewo in case of anything ojja kumbuulira
ojja kumbulira in case of anything. Naye kati sofa ninza oli omukulu atuuka ku location ambuulire kiddako ina kubuulira. Kale mama. Kale taata. May God bless you. Naye wankola bubi. Nakola ogenda kukubira. Simanyi nti wansonyiwa naye muna byampitirako obuwanvu. Last a little fit. Last kibebe kulu. Nagala bebe kulu. Bebe kulu y'omu ku basajja mu industry muno. Nti omutima gwe mwawufu. Mu industry muno. Bebe kulu omulaba. David Taro omulaba. Kenzo nyingi okubanga nafuna obutakanya naye. Edde emyaka 10 mabega yalina omutima omulungi. Omutima gwe gwayingira mu politics ne gufa. Musajja omulala alina omutima omulungi, Levickson oyo omulaba. Omulala alina omutima omulungi, Juliana. Wangamba little fit. Omulala alina omutima omulungi, Mary Bataka ennyini gwe ava ku simu. N'owo omukozi ekintu kibi kyenkanawa akusonyiwa. So okubeera n'omutima omulungi kiba kirabo. Kiba kirabo. Balendo vadalindi omutima omulungi ate gusa okuleetera ebizibu. Nze njiga nnyo Katonda wandagala kala z'omuntu sizisiga muzigo zirungiya. Nzikeera ku makya nenziga nti n'omuntu talibeera wange tabeera kyali wange kamwesonyiwa. Ate onkwera ekintu ekibi nga sikola nko kintu kibi. Nkukyayira ddala n'amalala go nenga kyawa. South Africa kenzo talinayo bantu bali ku ground nga bebe kulu ye kyakoze nasinika omuntu agenze ku ground. Ola n'omwana yali mu big talent gwe bakwata South Africa. Bali bamuyita yali DJ we. Bamukwatake South Africa n'agenda kunywa gaawo. Bamuyitane erinnya lye ndyerabidde. Erinnya lye ndyerabidde yali soap yali producer we. Yali DJ we. Bali bamuyitane linnya lya Kisiraamu. Akyaliyo. Gyali oba bamusiba oba bamuta. Nenga gyali. South Africa bintu byamukwatamu awo n'agenda kamukomera awo n'ava mu komera n'atandika okukozesa enjaga kale kwegamba ebintu obulamu tebwali. Ekino sijja kwogerera sijja mwogera kwa simanyi plans but kyemmanyi kiri kimu kyokka ngaba na Uganda tusabike emisera akome mu Uganda ate abeere ekyokulabirako eri abayimbi abalala abawala nti bw'oba wajja mu kuyimba jyamu mu kuyimba ng'omanyi nti okuyimba business si kuyimba nti kaduuka kogera funiramu abasajja abagenda okukuwasa. Abasinga obungi tebanoonya. Abasajja bonna bagenda okukukwana mu industry tebakwagala nti because kikyoli. Bakwagala because nti oli star. Bw'obeera star kiba kizibu nnyo okutegeera musajja kyakwagala. Kikuddiremu? Bw'obeera omuntu omumanyifu kiba kizibu nnyo okutegeera omuntu kyakwagala. Kabe naffe ffe abasajja kiba kizibu nnyo okutegeera mukazi kyakwagala ng'oli star. Oba ng'oli mumanyifu. Omuntu omumanyifu aba n'ekizibu ky'okunoonyawo omuntu gw'ayagala. Gwe teri kintu kisinga kuluma kuzaala mu mukazi nga jasi yakwagalako linnya. Teri kintu kisinga kuluma kuzaala mu musajja nga jasi omusajja oyo yakwagalako linnya. Nti gwe kemisera. Nti nja amawulire gajja kunkuba nga taba mu bulamu bwe nga tabanko mu mawulire. Ekiwonyawonya kemisera kati kyentegedde ku bigambo bya Mary Bata byayogedde. Love. Kinagambye love esula nnyo abayimbi abakazi mu buzibu. Love buli muntu alina engeri gy'agikontrolingamu naye mulimu abayimbi bemmanyi bo basooka okugwa n'eddalu lwa love. Nga yagudde mu mukwano waati buli kimu akyerabira. Kemisera y'omu ku bo n'abalala gye bali bangi nga ye wagwa mu mukwano tomubulira kirala kyonna. Tola baani muwala wange gwe bayita Grace Khan. Grace Khan love emuyisa bubi. Tola Shasha Brighton love emuyisa bubi. Aya ne Sindika nyine the queen herself oba the king herself ne love emuyisa bubi. Banyi nnyo love beyisa obubi. South Africa nga babatuusiza ku bintu bingi. South Africa bana Uganda ne bana Uganda abayonooneka mu mitima abatalina nsonyi. Era omuntu akeera amache naga nti ndi South Africa manya bintu wano wamanga oyo takyalina nsonyi. Omuntu agaa nti mbere ndi mu Saudi Arabia manya bintu wamanga wano. Kati kankubuuza omuntu agaa nti ndi Dubai nga muwala ki ekikugira mu bwongo? Yetunda. Thank you. Omuntu agaa nti ndi mu nsi z'Abuwalabu ki ekikugira mu bwongo? Ngatambulira mulimu gwakola? Kwetunda. Kati abantu bonna bali mu nsi z'Abuwalabu ezo batininya abalina omutima. Abasinga obungi balina bitimatima. Waliwo muna Uganda atwala abantu abawala n'abajjako passport zaabwe n'abagamba njagala emitwalo 2 egya $2 okuddiza passport yo. Ate wodduka tujja kutta
tukujjemu ebintu ebyomunda tubitunze. Mukazi watu amaliriza ayingire bwa malaya. Amaliriza agankale kankole ne passport yange omuze ne gumukwatirayo. Si buli mukazi yeetunda nti ayagala okwetunda. Bakazi bangi nnyo abali mu kwetunda nga bambi basikirizibwa ebembeera yabafosinga okubeera bamalaya. Okitegeera. So kemisera kyannaku nnyo nti ayise mu kusomozebwa kwenjawulo ne musaba ayige. Omuntu alimbibwa ye muntu ng'akyali mbeerera. Kituufu. Omuwala waba embeerera osobola mulimba kyonna kyoyagala. Naye omuntu bw'ankokidde mu kino oluzinga virginity yo oba tosakkirizibwa kulimbibwa abo olina okukozesaawo. There is a difference between a woman and a girl. A girl abeera virgin. Ebigambo biba virgin abatagwanko mukwano oyo omulimba n'okola kyonna kyoyagala. Naye oluzingayo virginity kiba kitegeeza buli kimu kitegedde. Bw'oyiga postina ndi postina alemesa okuzaala, bw'oyiga emberere rumente nga bagijjako oyiga ebintu bingi nnyo. Okitegeera. Bw'okeera ku makya n'oweetikka olubuto emyezi omwenda ng'omukazi olina okwawukana ku muwala n'omukazi n'ofuuka maama. Maama talimbibwa. Maama tebamusika kutunga mbuzi. Maama abeera n'ekyokufiirwa. Kemisera maama ne maama atayiga. Maama omusajja ono n'amulimba owaddako n'amulimba n'oli n'amulimba maama gwane atayiga. At times tuvuma Katonda naye Katonda yatuwa amagezi okusingako ebisolo. Olaba n'ekisolo kisobola okutegeera nti nno omuntu tanjagala. Nina embawa gye bayita Salvador eka. Ne Salvador ewulira emmotoka yange ng'eri negamba ekiyayi kikomyewo neyeekweka. Abayimbi bakuganya okuddamu otuuma embwa za amanya gaabwe. Nga muyimbi ki? Kati watuuma sime anoni yafa wa alien. Nga muyimbi ki? Eya complaining. Era mbuli erinnya lye yalijjawa. Kati huyo wagituuma Salvador. Waliwo omuzannyo gwe bayita Salvador. Waliwo n'efirimu bagiyita Salvador. Ate Gudo. It's a word. Kigambo. Endala bagiyita bata? Waliyo Eddie, waliyo Gudo, waliyo nina nyingi. Nina ne Jacob. Imba bagiyita Jacob. Bale sikirabangako. Je kali katowe kati bakayita Jacob. Nina ne Neka. Imba bagiyita Neka. Seyo omukazi yakubira nagala lwaki watuuma embwa erinnya lyange. Nina n'embwa gye bayita Neka. Ani ngasiyo kati nina n'embwa gye bayita Ketia. Ani yakuba n'agamba. Kati nina n'embwa gye bayita Sandra. Cheka Sandra yakuba. So nze buli wentuuma embwa ngituuma n'ensonga ki ngituumye. Kati olabe embwa esobola okutegeera nti omuntu ntanjagala. Kati gwe omuntu gwana tasobola kwawula nti omusajja nanjagala oba tanjagala. Gwana tayigira mu nsobi zo. Kemisera teyayigira mu nsobi ze mu music. Sida mu music kati yayiga mu nsobi ze nga maama. Wali mu Cream Production. Ne bakusubiza ebintu bingi nnyo. N'otayiga. N'ogenda Mary Butter n'ogwa mu mukwano n'omusajja yali ayagala Mary Butter n'otayiga. Nti oli omusajja ankwanye bawa mukwano gwange. Ninookera ku makya n'omwagala. Gwana atayiga musiru. Kale kujangu nga matu Kemisera musiru nnyo. Era n'omuntu omusiru Katonda amuwa amagezi agawula ekibi n'ekirungi. Era omuntu omusiru Katonda amuwa amagezi agamba kati obudde buzibye leka kati obudde bukola ki. So aleme kwekwasa accident bamulimba emyaka gyalimu tegikyalimbibwa. Emyaka egirimbibwa ku mwana omuwala giva ku myaka 16 paka ku 19. Omwana omuwala kasita luzinga virginity yayingidde okubeera omukyala talimbibwa. Tumuyambye tutya? Bekunganye batera okukola. Paka ddi tunaberanga mu ebyo. Ate government kyo kyeyagala. Wawulidde lagadi yabadde Balamu yabadde ku National Theatre n'agamba bannange tugenda kukwata National Theatre tukigaziye perenge tuuza abantu 12,000. Okitegeera abantu bakuba mu ngalo nyine nga gino emitwe gino Rwanda tuliranye eina National Theatre tuuza abantu 5,000 ena esatu. Okitegeera ffe tugera kutuuza tugera kumenya tukose sente zaffe z'omubuwa omusolo tuzimbe National Theatre tukole abantu 12,000 tukubire mu ngalo. Rwanda ina mitwalo.
ngandabira dandu nesene zibane badde eziko kumenya wao zizimba National Theatre etuza abantu 15 obo mutwalo nilo kwa Maria Gansimbi nakubula nti tetulinayo ekitongole ekisobola kunoonyereza nakubeera nabakulembeza bategomba ekinuma kikino byetwagala okukyusa tebijja kukyuka ekyokubiri abayimbi bambua abayimbi bakopi abayimbi bali selfish kakati awo n'abayimbi baba bakopi nga bali selfish ye Uganda yaffe kuva dda kumene bajja bajjajja bafire bongo leta abayimbi bali bakopi bali bambwa bagala n'abayina ebizibu ebigwawo nga baawukana kati kemisera bajja kukola save kemisera akumene mu Uganda benyini amagambo save kemisera bamuddekera bamwagale era dde mwagwe mu nsobi zezimu ebikulu talimu byayambye ku mutima mulungi gwalina mubajja omwagala kikyogezako okuyisaawo nkubuli abayimbi bebekulu beyakagala nkubuli abayimbi bebekulu beyakanga kiri ku likodi bebekulu tukwebaza olw'okuyamba kemisera nkubuli abayimbi bebekulu beyakagala nga kiri ku likodi nga abasuubiza nobasuubiza ebintu atabikola nagamba tolina amacha bwoba okola ebintu byo ate oba ogenda kuyisayo bintu byo making sure nti obiyisizaawo ng'oyina nga omanyi tosijja kubiyogerako bwoba walidde lyabyo ebyo bebekulu yayambye nati ogenza n'ogamba nti bebekulu taliyo tasobola kwagala kemisera dda kikyoyogerako ontumanyi wino lwakusirika genda kukirasaga oyinone bili bagamba kate bakube binayogera naye nze nina wino ngenda okwogera ekintu nga nina wino waakyo genda kukirala ekyo tukiveeko sagala oyogera ebintu bya kisiru bijja kundeeta kwogera byama byammwe federation enasobola okuyamba kemisera gasiya federation kenyi yabbye sente za bilioni 5 bazibba ez'abayimbi gugamba kisanyusa agati mugende ewani mugende mu federation kati nalabye risiti ya sente ezagabibwa ebilioni 5 ezagabibwa okwata ku mutwe manager Kenza ayina association bagira association bitu siba ina association Julia ayina association jatwala Mr. Liaso ina association buli muyimbi abayimbi abasatu bonna balina association zenjawulo zibewolira mu sente ayogera bingi nja kutuuka ekiseera mbeere ndabike ng'agamba nti nkuba federation ate nga sijja nkuba federation nze kisinga okunuma mu bintu byonna mu bulamu bw'ensi kiri kintu kimu kyokka nti buli muntu ali mu Uganda yefaako yekka asikaza wuwe. It's not good. Abasajja bafire bongo lutaya babasudde ba Kasozi abagenzi baddani mugula bagenzi banya bafa bakola nnyo kwa nti Uganda etuuka no musically niba nejijimwe neriwo ekutte music industry nejiguza ekibina kyo wagire kya NRM osegera sirimu nayo yabufuzi ndikana akaimba kabobo ina kagamba sirimu nayo yabufuzi era sironda temunsiba arenga nyina ogera kutandika kukulondera bunamwayo oli musiru bichi byo preaching nga tobikola togera kuchusa kujo olondera sigana londa nanga siga kudamu kubira ku TV nkomyawo tula tukole akaluka hatuse omuntu yena atakwagala kuongera ku level tomwaniriza nga mbulamu mwe nyini tonna manyambo oba ogenda kukomawo ku kino ekifo oba muganda wange ngenda koma ku kino ekifo manyi diwe ngenda okufa nze ebintu yangenda nabitegeka manyi diwe ngenda okufa n'ekigenda okunzita ngenda kukomawo wano nina okuyingira mu parliament ya Uganda okitegeera oba oyagala oba toyagala kano akasoso ga omanyi ki manyi diwe ngenda okufa n'ekigenda okunzita nzaba Allah asonyiwe Jacob nkyayogedde talina Allah wagenda buli ngenda ku musalo gwange ngenda kusaaba oba ngenda kusaba ngamba ayi Mukama Katonda nyingidde maaso go nenjagala ompo okufa okutandeeterwe kusomozebwa nakunjogerako kikyengande manyi kyengenda okufa nkimanyi neddiwe ngenda okufa manyi ddiwe ngenda okufa kunsi kuno buli ekiyitibwa omuntu kigenda kukomba ku mpeke y'okufa naye ku duniya kuno teriyo amanyiddirwa agenda kufa muganda wange tunagenda mu ebyo tunagenda mu byeddiini
musajja munange eddiini njimanyi eddiini ngoso okumbulizabuliza mu ddiini yamu y'Obuyisiraamu naye manyiko 20% nsobola okwekulikiringa okufa okwange nenkusabira nekutuukirira Shoza ni Becky ne dictator Amiro bigambo by'ensonsis basiru bombi bonna tusooka na mukyala yo omuvunaana ky'okumuyita omusiru omukyala ekimuvunanyisa okumuyita omusiru kwekeera kuma ky'okukwata tata w'abaana be n'amulengeza mu bantu Amiro kimufuula omusiru kwe kuddira maama w'abaana be n'amuddamu nti akiriyalinga air omuntu gwali okedde ku makya n'oyagalako n'onookola otya n'onookola nga ddala akusinga erinnya okirekanga ate omusajja baadde bagamba taweerera baana simanyi tajjanjaba simanyi biki akuba omukazi kasita tebafa era teriyo vidiyo eraga nti yali amukubyeko oluba ne luvaamu oba erinnyo tolina omulekanga n'osirika nti kati kibe nga bwe bakyagala kibe weekityo n'osirika kumanyi Kamilioni yasirika gwosenga Kamilioni okubeera n'embazuulu ku bigambo omukazi byamwogeredde naye Kamilioni yakolayo ekintu kyenneewuunya yasirika bwekye talinga nga president wa Nigi yasirika n'agamba bwekye ne boogera ne bakola biki ne bamwe ng'asirise era yatuse mu Amerika omwana yamugamba nti akola biki ira yamuyita ne babeera bonna yakomyewo n'abatanaluga Abannayuganda njagala mubeere n'obuvumu kati we nayogerako tata teyafuna obujjanjabi so nze nva agulu nga ngamba waliyo obulamu ng'olekeddeawo okubeera sita bw'okeera ng'omakya n'obeera sita weegenderezanga nnyo ebintu by'ogenda okukola obwa sita bukoma bw'obeera taata olina okubeera n'ekitiibwa kye bayita taata okulengeza maama abaana bo kibi okulengeza taata abaana bo kibi bw'okeera ng'omakya n'oga nti nzadde mu muntu laavu eweddewo tomulegezanga muleke even if talabiridde baana even if tayagala kulabirira baana gwe muveeko buvi musajja muleke omugambe ayi Mukama Katonda omwana ono saamuzaala nzekka namuzaala n'omusajja naye omusajja tayagala muwa buyambi gwe yatonda eggulu n'ensi nkukwasizza omwana ono omukuze fuuka tata w'omwana ono gabirira omwana ono musomese atuuke ku university taata we naye abeere proud gyali tosabira even if talina amajja even if alina amajja tosabira musajja kibi sabira omusajja ekirungi sabira omusajja Katonda amugula obwongo obunakyalinga ekyo kyeyakola kyeyatonda niwe obeera maama omukopi omusirisiru atategeera ojja kukwata tata w'omwana omugirege ensejjerege tata w'omwana wo abaana bafune ekikolimo Amiro yateredde lisiiti byakisiru nakola ne live talina kyayagala talina kyalina kakasa Amiri talina kyalina kakasa kubanga tetwaliyo nga beeyambula tetwaliyo ng'afunisa Chezon Beki olubuto omwana asooka owokubi tetwaliyo kuba tetwaliyo nga beekwana byabwe Amiri yandibadde asirika n'alaga macuwa n'alaga obusirisiru bwa Chezon Beki ne baganda be bamukola abantu bakana ne beejaje ne bagamba olaba musajja muvuma kati mumulangira ennyumba ekigeza mwe babi naye muganda w'omuwala tasobola kukola kintu ng'omuwala takimanyi kati omuwala tajja kwogera ajja kutuma enkuyegeze kubanga yalina sente mu kika yalina erinnya mu kika omuntu alina sente mu kika nga yalina erinnya mu kika balina omutendereza okukola ebyo byayagala ebimusanyusa neerabira days what we call dignity okubeera maama kirabo okubeera maama wali kisingana okubeera n'erinnya bakazi bangi nnyo balina amanyi nti balina baana nga tazaalangako naye nga alina erinnya so bw'obanga oli maama ng'obwa maama bo bugenda kuyingira n'obwa sitaabo oli maama omusiru maama omusiru yasobola okuddira tata w'abaana be ne bamuvuma maama omusiru yasobola okuddira tata w'abaana we n'amulengeza maama omusiru yasobola okulangira tata w'abaana be kibi yali amukoledde oyo manya maama musiru era Katonda akuyambanga musajja munnange n'otegeera nti ekika kyewazaalamu omwana kyali ky'abantu basiru saba nnyo abaana bo baleme kubeera nga babayita batya sikirizibwa bazaalukuka ng'ozaalukika ku ki anti nga mazula omukazi musiru tolina bazala olina basabira baleme kubeera basiru nga nnyaabwe oba nga basenga abwe kubanga maama omusiru atwakitinga taata omusiru bw'obanga omusajja musiru ajja kutwakitinga nnyo omukazi omusiru bw'obanga maama musiru ajja kufuna nnyo abasajja abasiru
bamuzaalemu ofubanga nnyo okubeera nga oli musajja n'olaba nti bw'obanga ekikazi wazaalamu kisiru buuka nga bukyali Anita Deliver balina okulaajana bajja mu ndongo okufuna basajja tebajja mu ndongo kuzimba industry mulimu abayimbi abali mu ndongo nga yo papasi yaabwe yakufuna basajja mu ndongo enneeyisa yaabwe yakufuna basajja mu ndongo bebojokeramu kyokuwulira nti bamuwadde emotoka ya miliyoni 100 musajja nasona naye okumala mwezi mulamba bebojja okuwulira nti ennyimba ye gyagizimba mu musajja okitegeera endongo taking a process yes mulimu ebulumi bungi by the end of the day nti bw'osalawo noga nti onyingidde endongo obeera nnyo omukazi omwekkaanya okukola ebyongera ku brand yo si ebitula ku brand yo Anita Deliver yava mu Dream Girls n'ava mu Dream Girls n'afuka Anita Deliver n'afuna chance n'afunako ne ku hit song mega song n'abigayaalirira n'afuuka owakabi obulamu bwe n'abuzza mu kunywanjaga nakutambula mu bantu abatamwongerako bw'atyo yayingira obufumbo so omanyi Katonda n'omulaba waliwo ensonga lwaki abantu abamu abatunda nga balema nababeera ensonga lwaki abantu abamu abatunda nga bazibe wano jjo twali tugaba sente z'abakadde waliwoddewo omukadde yadde musajja yajjidde ku booda nemukwatako omujja ku booda kati mukwata kumujja ku booda nangamba gwe nkwata bulungi nga ffe twabalabiranga mukyali bato tamanyi tandabirirangako nengamba kati muli mutima nga musajja nsenga abadde akyalaba yandibadde wattabbu nnyo naye Katonda yamuggyako amaaso agera okuyiga emyaka 40 amaaso negabula okitegeera nti mulimu yamu Katonda ebintu byakola nga ataasa butaasa nsi nti senga President Museveni avaawo kati ensi yaffe Uganda ejjuddemu abaana batalina ndowooza ensi ejja kugwagawala you understand so Anita Deliver akaaba empola Katonda yamuwa chance n'agana ogikozesa Katonda tagaba chance emirundi ebiri bwakujjako favor agiwa omuntu omulala asobola ogiwa value era wagiwa value n'agikosa obubi oba n'agikosa obulungi Katonda Allah yasalawo so akaaba empola Loni Bantoni bona ba Good Life ba Tuluman Kibalama ba Emma Kalosi Eddie Yawe muyamba Anita Deliver yava mu ngalo zammwe yava mu mmwe ba Dream Studio Rena na Romansi nani omulalaawo bangi mwena muyambe Anita Deliver wano wetulaga tugenda kufa era kuba kati wo wakasa meme wetulaga wano kyeya wakasa meme ku side yo bwa Princess Amira Minister Kasolo Dr. Aisha kati kibate ku kinene ku side yange ati bona bachalibo kati onoonya wogendo okubeera wano makati woti mu kalayini buli omu omwogereko ngo osanyuse omuntu chali wange bana abakyala babiri Dr. Aisha si chali wange Princess Amira chali wange ekimufula chali wange yarayimbyeko ku bivulu byange ekimufula chali wange nali mupromotinzeko nali badde ku management ye ekimufula chali wange nali so close jali kati otubiveeko tutemeteme ensonga okusinziira nga DJ Jacob omutuuze omukenkufu mu nsonga kyekirwanya abakyala bano love nakwagala kuwamba bifo ne dokita balina buzibu ki musajja Kasolo simanyi oba Kasolo basi Kasolo batyo bamanya nti omusajja yebbaawo abwe Minister Kasolo mu bulamu bw'ensi omukazi alinga nga musajja abeera n'obujja naye njagala nnyo okugamba nnyo abakazi bw'oyingiranga obufumbo bulimu omukazi eyakusooka mu bufumbo omukazi omuwanga nnyo ekitiibwa kubanga byagumidde bingi gwe byosanze ku silver plate kyeki kinagambe kinyuma nnyo omusajja nga gw'omu owninga nga taliiko nkayana good enough omusajja bw'abanga musiraamu ekitabo ekitukuvu kimukkiriza okubeera n'abakazi bana bw'abanga yeesobola ate wabanga abuzza namba emu ng'amwebuzizzaako si kyo bwe kiri kati bw'obanga bina ebigenda mu maaso ng'omwana omuto omuwala obiyigiramu ki kwiga kikosa kubanga waliwo sayinga egamba nti abasajja bangi abasajja batono nnyo abakazi bangi okkiriza mu Allah wenkubuza ekibuzo kino
osokinziramu bwemba nkisobola ku basajja n'abakazi baliwo abangi nze nga nze omu sibabalanga naye mu ntegeera yange ndaba abakazi batusinga obungi okkiriza mu Allah gwe osuubira nti Allah musiru okukulyetinga abakazi okubeera abangi nga basajja batono si musiru gwosuubira nti Allah sokikola nakulyetinga abakazi nga bangi abasajja nga batono Allah kyetugeraageranya nnyo ebintu ebimu ku Allah katuwoga nti tugeraganya bintu bimu ku Allah saagala kufuna musango nga ngenda kwogera ekintu kyesimanyi naye nkyogere ku statement gyoyogedde kiba kitegeeza tewandikyogeredde ddala kubanga ofudde Allah okubeera omusiru ya bw'oŋŋamba nti abasajja batono abakazi bangi ng'okkiriza mu kitabo ekitukuvu ekya Quran kiba kitegeeza tokikkiririzaamu 100% era nenkusanga busanzi kyeyange ogereka kitabo Quran yo gyoyogedde eraze nti novudde Katonda era wenenye bw'otuuka ku musaalo kyenenyeze kasange naba ne seeka ajja kuntemeratemera ensonga eyo male njikusindikira vidiyo nate ne seeka wagikutemedde seeka muntu yasoma eddiini okitegeera bw'oba seeka muntu yasoma eddiini kiba kitegeeza nti engeri Allah gye yatondamu ensi tagimanyi nze nzikiriza singa waliwo ekintu ekigamba nti abakazi mudde eno abasajja mudde eno nga mu kitabo ekyaffe ekitukuvu ekya Bayibuli ekyagamba nti abakazi buli ayingira mu lyato balina kubeera peya temwayingiramu abantu basatu zaali peya ekintu kino ekijja mu nsi yonna oyinza okutegeera amazima nti n'abasajja benkana n'abakazi kubanga abayagayaga bakazi basinga okuyagayaga ekitegeera naye nvaagulu nga ŋŋamba nti Princess Amira yayingira obufumbo ng'abumanyi ate obufumbo tebutottola kibi nnyo fani okutegeera nti no gwe oli mubbi w'abasajja kibi nnyo fani okutegeera nti no gwe omalako omukazi emirembe namba emu kibi nnyo kale oba namba bbiri whatever case kibi nnyo okutegeera nti brand yo emenyaamenya obufumbo bw'abantu abalala ng'omuyimbi ate naawe namba emu oba namba bbiri oba namba whatever case omukazi si yeekwana baawo bw'oba olina obuzibu tuukirira baawo va ku mukazi g'osanze yagambye mbu Princess Amira mubi kati bakyakapima obulungi kyeka yakalina Princess Amira mukazi mulungi nnyo lwakubanga yatomera ekintu ekitagwanira bulungi bwe mu bakazi binalendalirabeko obulungi Princess Amira mukazi mulungi lwakubanga yatomera obufumbo obulimu enkayana ezokwagala mukazi wattu nsobola obeera ku saidi y'ekyeya naliko ko wamu twali ku cricket oval ne bamubuuza ekibuuzo mbu minisita agamba kyanga minisita nga ye mu bulamu bwe tavangayo okutijja na musajja mukuba mu bantu naye mukyalo ono era yamusookeza anti kyoba omanya kikino nti omukazi amanyi minisita otusinga ffenna kubanga amanyi obwerere bwe buli kimu ekiri mu bulamu bwakimanyi teriyo Katonda yatunda omukazi ng'alina olumanyo nga n'otandika okwenda asobola okutegeera nti bba wange yatandise okwenda omukazi osoogera naye mu kikolwa n'ategeera nti omusajja wange ava kwavinga sex omusajja wange si bwati bwankola nga tuli mu buliri Katonda yatonda omukazi ng'alina sensi ze zonna zikola era ng'asobola okutegeera nti omusajja ono nno yatandise okubaliga naye obuzibu obwalema omukazi kwegamba nkoze nti okutereeza obufumbo bwange nkoze nti omusajja ono okumugyamu obukubaliga ekyo kyalema omukazi wategeera nti obatetese okubaliga anoonyeza ani gw'oyagala wategeera ategeera essimu ye ategeera ebimukwatako byonna byonna n'abitegeera kati ye olutalo taluteeka kuggwa omusajja aluteekako oli gwakolaki gw'oyendako bwe buzibu bw'omukazi naye obuzibu bw'omusajja ayenda buli ku musajja ate buli kuggwe gwaviirako omusajja okuba nga anoonyamu namba 2 oba namba 3 oba namba 4 senga omukazi yeetereza n'ategeera ensobi ze nava biki senga omukazi yeetereza n'ategeera ensobi ze kiba kitegeeza asobola okugonjola obuzibu buli mu relationship ye kakati bw'ogamba nti no omukazi omu baamubuuza ng'amanyi buli kimu omukazi aba amanyi okitegeera kati kiri kankitaminga we nti oli honorable minister ate musajja musiraamu
akkirizibwa okudatinga abakazi bana wasukamu abana kiba kitegeeza akola zina okitegeera ekibuzo kiri nti bali bameka basatu abali ofiisi abuzaayo omu okakasa bali basatu bokka wawo namba mukyala mukulu ali eri gye yeesimba eri gye bamugira ne dokita ne princess Amira kati namba emu nga yetaleekaana bangamba mbu ye niwamala bweyisa mukamwa mbu ye eniya gyalina yakimanya eddiini egamba omusajja alina kuba naava bana kati simanyi ono namba 2 kiki kati namba 2 ekyasinga I think omuluma nti mu field zonna bawo yalabawo buyimbi bwe yajjamu omukazi ekitegeera kikyasinga omuluma omanyi omukazi kimuluma nnyo okubanga mukazi w'amaka n'oyagala house girl omukazi aba yeebuuza mu bakazi bonna waki house girl era jjojo weegendereze omukazi akomplaininga nnyo n'agamba kale wandibadde onzizaako naye akakazi kuwanzizaako wekafaanana tafa kukyagamba lwaki wanzizaako afa kakazi kyako kuwanzizaako beepima awo nkufunye naye abasajja kye baagala mu mukazi buli mukazi Katonda yamutunda nga alina ekirungo ekyenjawulo kyasinga ku mukazi munne eyinza okuba nga erina shepu yeemu bati obuwoomi bwayo bwanjawulo buli mukazi Katonda yamutunda nga alinamu obuwoomi obwenjawulo nga obuzuula obuwoomi obwo kyetwala omusajja ow'enjawulo okuzuula obuwoomi obwo you understand so eno message njiweeza banamba 2 oba namba 3 oba namba 4 obuzibu si bwa mukazi ali wabweru wa relationship yo obuzibu bwa musajja omukazi teyeekwana omusajja yakwana omukazi kibi nnyo okulumba mukazi munno n'omuvuma lwa musajja Katonda yatonda omukazi ng'ennaku yaabwe yeemu ng'ebizibu basanga bye bimu nga mulina kwekwatako kikazi nimwejjanjaba emitima gyammwe naye woogera mu makyo n'olumba mukazi munno n'omuvuma olw'omusajja manya oli mukazi musiru omusajja gw'olina okutuuza kubanga kuva dda ne mu bayibuli abasajja bonna Katonda bye yakozesa ebyamakulu balina abakazi abasukka mu 2 okitegeera amu ku bo baali benzi amu ku bo nga bakola ebyembyona ebingi so bw'obanga oli mukazi mufumbo instead okunoonyeza wakibbaawo yafunye omukazi omulala weebuuza wakibbaawo ayenda okoze otya okumugyamu obwenzi okoze otya okukutereeza amakaago era okizuulanga nti ayenda noonya lwaki ayenda kigonjoole kuba otakigonjoola ajja genda alowooze nti jajja agenda kufuna essanyu atuukewo oyo nga takiina agende w'omulala ajja n'akuuma okwenda jajja okukuma okuba nga aleeta endwadde n'ebiseera ne mukuggwe kubanga omusajja wannyikamu ono nannyikamu ono afundikira akoze ki ebikolwa mabeera byajja eri abizza ku kati sabira nnyo omwami wo abeere mukufu gy'oli era nkubiriza nnyo abakazi buli kwazi ina gy'ali kwata obukazi bwo buli nnaku obusabire mugabe Mukama Katonda nkwasa obukazi bwange mu maaso go obukazi buno bulimu omusajja abubeeramu obusajja bwe njagala bubeere mu mativu eri obukazi bwange nkusaba abeere mukufu ani oyo muyimbi ono yayimba ngenda kwagala ku Mande yoyo bange ngenda kwagala mu January Dancehall King ani yamuwadde wa Dancehall ffe tulina omuwe wa Dancehall Dancehall akuba Dancehall yani Bani Yuji wagwan everything good njagala namukola ku interview akaiba kanyemera ako bana wera yaddako wano ngavuddewo tugenda muteeka wali eno gundi yaffe twagikwata ena corporate so abakyala mwena abafumba bali eyo obuzibu tebuli ku bakazi babba bamwe be baagala obuzibu buli ku mmwe okulagajjalira nnyo abasajja bwe mwasalawo okwagala buli woogala okulagajjalira omusajja oba omuyigiriza obwenzi oba omuyigiriza okunoonya solution oba omuyigiriza okunoonya amagulu g'anaawummuliramu Katonda yatonda omusajja nga wafuna amagulu g'awummuliramu tayenda
Katonda wabanga amagulu go tegasobola kuumuza musajja kiba kitegeeza teyakutondera kubeera wuwo. Omusajja asobola okuzaalamu abaana 5, 6, 7 nga si ye ggwe alina okubeera mu bulamu bwe ng'alina kuyita mu buyisa obuveemu kubanga omusajja aba afunye omukazi gw'ayagala awummula obwenzi nabo aba mumativu. Mulimu abasajja abayisiraamu baga nti nze sigala kufuna bakazi aba ngenda kwera n'omukazi ogwo manyi omukazi oyo alina ekintu kyenjawulo ekisinga abakazi bonna abali mu nsi. Nvaagulu nga ŋŋamba toteeka tulwaniranga omukazi tulwaniranga tovumanga mukazi munno tulwaniranga omusajja era tukubanga musajja munno okulwa mukazi bw'abanga okizuule nti mukazi omwenzi muveeko. Omukazi omwenzi tebamulwanira. Omukazi asobola okukkiriza omusajja omulala atwala attention ye tebamulwanira. Always noonya nnyo omukazi akuwa emirembe nga nkutaceya yamani mukazi takita si mukwano gwo mali ngenda gamba njagala nnyo akagamba mukwano gwo Alien Skin yagambye ekiyitibwa omuntu nga wa NRM tageza n'ali yabagobye era nga ne mugamba afube nnyo aleme kuddamu kuzza misango kubanga NRM gye yagobye ye controllinga buli kimu ekiri mu Uganda. Kamudiremu afube nnyo obutaddamu kuzza misango. NRM yamuviirako okuva mu kkomera gy'ali era NRM ye controllinga buli kimu ekiri mu Uganda. Era NRM yesobola okusala nga nti no Alien Skin toddamu kuyimba ne kiba kati NRM agirumbe ng'ali mugezi nti taddangamu oba takolangayo alina kubeera perfect. Naye oba katoli perfect ojja kukola ekivulo NRM esindikeyo ab'omusolo bajje bakubanje. Ojja kuba omuntu eririso NRM efonsinge bakutwale paka muki mu kooti paka mukomera sobanga NRM gyali muganti tagakwe nga NRM yamuyamba okuva mu gundi mukomera yegendeze byayogera kubanga NRM mulimu abantu abajagala nga bo bajuulyako obuzibu nga bakuyamba ate no baddiza ki oba yesazi nalaba tayina mugaso atukiwamu obudde okiwamu obudde NRM ajajjuwulira NRM toza nti nekutereka wale yayimba ya system volongoto nayimba bibobe nayogera obutakkanyi obuli mu enguze eri mu Uganda ne bamuwa billion meka 5 bagamba kale zizo yayogera kombo omulabanga nsemberedde munabya bufuzi yagamba Uganda owuliza bibobe nowuliza biki system volongoto bagamba okay system ya feri volongoto gakatukwe billion 5 tata zizo zigabe ziwola abayimbi zizo ogigabira mu system enambulukufu naye yakola volongoto nga system yawe gye yayimbako ne basirika ne bagamba okay woto wokoze to accountability na typing accountability nagibaweereza ne bakwata accountability bino gye yakola ne batandika giweereza abantu ne bagamba mulinde ko tujja bagamba munatandika omulumba yuba gitadde accountability gye yaweereza ne bagamba mulindeko yayimba system volongoto ne bagamba nti NRM mbi nayimba biwobe nanga nti no Uganda tukola ki nga tumanyi nti yaso okukola ebintu bikola ki ebirambuluko kati mumuleke mumulinde mukatini fe tujja bagamba kati mutandika kusabula bagenda kusabula Kenzo ajja kunoonya wanyu amazi nga talabawo ono yegendereze aliwa Alien naye yegendereze nti baalimu bali basajja abakeera ku makya okuwamba ensi gye bayita Uganda nga bayita na mundu buli wabakeramu batunizamu omudumu bo bajja emidumu bakutunuzaamu emidumu eminene be bakontrolinga media be bakontrolinga buli kimu kati balumbe at your own risk. Sera agenda zizaayo ziyabadde akutteko mu campaign taswa zizaayo bali basajja bakuwa sente z'ekyenene ovanku omuntu asobola kugamba nti okuyimba oyimbira milioni 10 nakuwa n'amafuta nazikuwa omulundi gumu gola alina amagezi agazizaayo tasobola gwelinda kugenda kulaba okujja gwe agambye alekeraawo okukola obuvuyo n'okuba abantu noba nga akyakuba abantu NRM akyegyetaaga nnyo kubanga NRM protectinga nnyo abantu baayo abakola ebyekisiru okitegera bwetandika okuvaamu kyekikya kunyumiza president wa Nigina yabagamba nti system volongoto banaye bakola ebintu binaga bilioni zizo 5 zigabe zikola abantu tulabe yinasooka najjako ezize nawako mikwano gye nawako nga bo bakimanyi basirise balaba nabagamba netuweze ku accountability nabagamba accountability nagiweereza
nagamba aje ino kana batandika kujiweereza babbologa baabwe naye mulindeeko mugiyiseemu amaaso mugisome mugitegeere naye mulindeeko tujja babuli ekiddako kati bonaateeka abantu nebagamba bannange pulezidenti wamwe twamuwa $5 billion yenmbalirira gyagamba nga babitusi bagamba tufunanga oku ssente nga Samugombia ne mukazi bagamba tufunanga oku ssente naye nga mwebali nti baafuna ssente wabona abasindika ku mobile money ogenda kujjawo obujulizi n'abala byangu nnyo okufuna obujulizi waliwo beyawa cash itera no ku federation ofuna 5 najja nafuna $5 n'agenda nga tena wasayininze wana bamukoye mobile money naina weyewoleza mobile money nga zituuse ku mobile money tolina wewoleza wazijjako n'ozikosa n'ozirya anti nze wazimpa nali nkubanja yagamba tunazimuwa nga ziva ku gundi nezijja tolina wewoleriza owali omubanja gwamanyi kiri nti zaali ziva ku federation nezijja ewuwo oziba zava ku simu ye byonna bibiri nti yali azivunaanyizibwako nga ye kati fe tulinde bulinze firimu nywa soda ofuna katebe funa popcorn linda ekinaddira mukama katonda bakuumire twakyusa kati tusembyeyo akalowoozo akasembayo n'ensi nnene naye n'ensi efunda ng'olina omusango enensi efunda ng'olwadde mu kulwala woosa okutegeera abandi mikwano gyo okutegeera nti n'ensi efunda gwekera ku makya zaayo omusango bw'obanga oli mu Uganda muno nga si gwe afuga nga tova mu lyo lulangira nga tova mu first family ensi gigenda empola ensi eno si nnyango muganda wange era yonna gy'osinziira nkugamba nnyo yagala nnyo ekintu ekitibwa obulamu obwo tugenda kwolekera akaseera akazibu bangi bagenda kufa be bajja okubeera abasiru abagezi bajja kukola ki kusigalawo yagala nnyo ensi yo naye ensi yo manya ogiryako bikoola bajjajja baffe bagirekawo naffe tugenda girekawo byonna byokola manya teekako ettaffaala ery'enjawulo ku nsi yo ensi yo egenda kubeerawo either nga wooli oba nga toliiwo nkusaba yagala nnyo katonda yagabirira yajja abantu bebenyinyala n'abatuuza n'abalangira era kwasa nnyo katonda famire yo era kwasa nnyo katonda ensi yo agiteekemu abakulembeze abo ab'ensa abalina ensonyi ku lulimi abalina ensonyi mu bikola byabwe I salute you.